Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno twakulaga emboozi y'omukyalo ono Nayita Mpulire atunda ebibala mu bitundu by'Entebbe wabula nga abitundira ku mmotoka gy'oyinza okuyita ganyegenya. Emmotoka ya Mpulire nga bw'ogirabako wamma ggwe tolema kusaasira abagitambuliramu anti obulamu babanga ababutunze. Kyokka Mpulire ono yagivuganga ng'alinamu n'ebbujja ery'emyezi 4 gyokka. Mpulire era mumanyifu nnyo olw'emmotoka ye n'ebadde etera okufiira ku kkubo nga n'ebiseera ebimu abasirikale b'eggye erikuma omukulembeze w'eggwanga aba SFC babadde batera okumusindika kadde ebbali naddala ng'omukulembeze w'eggwanga agenda okuyitawo. Aba boodabooda nabo babadde batera okusindika kwa Mpulire nga bamusanze akwamidde ku kkubo. Mu kwogerako naffe gye buvuddeko Mpulire yategeeza nga bw'ayagala afune omuzira kisaamusigemu emmotoka. Kubanga nandigambye bampe ssente sinna kyenzaagaza olw'ensonga nsobola okwekolera nze nsobola okukola naye kati emmotoka yentambuza ge magulu ze watermelon kuba nina abalimi abasobola okumpola watermelon. Wabula oyinza okugamba nti ono Katonda yanukudde essala ye. Aba kampuni y'empuliziganya aba MTN Uganda bwe basazeewo okumiiwamu kapyata w'emmotoka ekika kya Nissan emusobozesa okukola obulungi emirimu gye. MTN abeerenga ate naye atuwaayo n'ekigambo. Ono bamusanze mu katale k'omu Kitole Entebbe ng'alina abaana be bonna abataano nga bamuyambako okutunda ebirime anoonye fiizi era essanyu katali mutte ng'emmotoka emukwasibwa. Kubadde kuyisa bivvulu nga bamanya Mpulire bamusanyukirako era bambi katono aziriko olw'essanyu. Abaana bange basomera 5,7 6 bwewati basukka 10,000 school fees. Naye amazima ne badda nga bagobye emmotoka eyo nga yonna eziridde. Naye yalemerako n'akulaga nti ajja okukola n'abaana be abagenze okusomera bagenda alina kukwata omu ne batula mu kimotoka kyabwe n'ajja bakole. Okulemerako kintu kikulu nnyo ate n'okukola nayo kintu kikulu nnyo. Yajja n'akwata akaleesu n'akassa wansi n'akanika emmotoka ne tumusaasira naye twebaziza nnyo mwebale ddala. Aba MTN abadde bakulembeddwa munnankulu waabwe Sylvia Mulinge bagambye nti emboozi NTV gye yakola kwa Mpulire yabakwata ku mitima ekyawaliriza abakozi ba kampuni eno abakyala okwekolamu omulimu bamugulire emmotoka. As you heard, it took 2 months to actually get the story done. And that is something that is so celebrated because that means that Mr. Ivan, who got the story, was patient with her and followed her until he was able to craft a story that was actually not a story of sympathy. It was a story of celebrating the challenges that she was going through. And that is what we actually came. N'abasasi baffe abakola emboozi eno nabo MTN ebasiimye mu ngeri y'enjawulo. Bwedu Mr. Ivan yefunide emitwalo 5 bwedu okuva MTN oluvannyuma lw'okusaka amawulire. Nga Mpulire yakokwasibwa ekisumulizo ky'emmotoka abantu banguye okutandika okusomba ebibala by'atunda ebibadde mu mmotoka y'enkadde wakati mu kusaakaanya nga babiteeka mu mmotoka empya. Omwana w'omuto gw'abadde atambula naye mu mmotoka naye bamugulidde akatebe k'abaana ak'omu mmotoka kisobozese nnyina okuvuga obulungi nga tataataaganyizibwa. Nga bamaliriza aba boodabooda okulaga Mpulire essanyu bakoze oluseregende ku nguudo z'Entebbe okuyisa ebivvulu okumutuusa gy'asula era ng'eno basanze abasirikale ba poliisi y'oku nguudo bamulindiridde okumuyozaayoza n'okumukulisa emmotoka enkadde. Saayagala kulimo nayagala ofune ekirungi emboozi ya Mpulire eituukirira bulungi ku lugero olugamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa era ng'ezzamu bangi amaanyi naddala abakyala abataba bwannamunigi n'okuyimirizawo abaana baabwe.